beerayo nange gyendi so nno bwe nvaawo saagala kubalwisaayo nnyo okujja kusooka okuyisaawo akalango ndyoka ngende ku Kigula Lujji kya leero. Alright, buno obubaka bugenda eri bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga eri Amerika. Muyina kye tuyita okutambula okw'emirembe naddala okwemulugunya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Akalango kano kali mu lufuutifuuti nja kukazza mu Luganda mulyoke mukawuliriza bulungi nnyo. Alright, akalango kano kasumba bwe kati: human rights violation, kidnapping, torture, human trafficking, extrajudicial killings. Mwenna mugenda kuŋŋaanira ku kitebe ekikulu eky'amawanga amagatte kye tuyita UN headquarters. Date April 1st, 2022, time 11 a.m. to 4 p.m. American time. Essente ez'okubatambuza ziri $6 zokka. Nkiddamu, bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga erya Amerika, mutegeezebwa bannammwe ab'enkyukakyuka abawangalya mu ggwanga erya Amerika, naddala okusingira ddala abantu b'e Boston n'ebitundu byonna abasinga mu Amerika, mutegeezebwa nti ejja kubayo okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna kussa mujja simula mujja tandika ssaawa 5 ez'okumakya, mujja kumaliza saa 10 ez'akawungeezi. Otambulamu n'ensimbi mu nsawo za $6 zokka zigenda okukola ng'ebyokukola ki ez'okutambuza. Mu bintu bye mugenda okuba nga mutunulako okusinziirako okukusimbako essira kwe kuli okukiwamba abantu ekiri mu Uganda, okutulugunyizibwa, okukukusa bannayuganda wepo, n'okutwalira amateeka mu ngalo n'okutta bannayuganda okusukiridde nnyo mu Uganda. Akalango bwe kati bakasoma so mwenna bannayuganda abali mu ggwanga erya Amerika nga muli wamba mu kikoleko. Abantu abalina okutuukirira okukola emirimu gino oba okubabuulira ki ekigenda mu maaso kuliko Princess Lavia nga ali ku ssimu 8570707 kuliko n'omukulu ayitibwa Julius ye ali ku ssimu 1347567843 kuliko n'omukulu ayitibwa Raymond ye ali ku kasaze oba kasaalaba 17885545 abantu amujja ku maze bafuna bulungi nnyo. Akalango keyo kennyini saagala muntu atategedde saawulidde. Mwenna abantu abali mu Amerika buli ssaza ddawo osinziira mugezeeko okwekalakasa ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Kati nno ngenda tandika n'Ekigula Lujji. Okusookera ddala njala kwebaza bannayuganda bonna nga sinagenda mikwano gye njala otumirako wano ebiri akensuso njala tumirako omukulu gwe bayita Mwami Anani nkulamusizza nnyo gwe baliko gy'otuusako nga n'okwagala enkyukakyuka wepo n'omukyala asangibwa eyo nakifuma gwe bayita Ajat Moshi nkulamusizza nnyo we bali kutambuza njiri we bali kwagala ggwanga ate we bali kwebereramu we bali oteeterera kizibu nnyo oba si byangu nnyo okusanga abakyala naye ng'ate oyagala ensi yo ate nga bw'otambuza information okwagala ensi yo. So Ajat Moshi enakifuma nkulamusizzaako wepo ne muganda wange Anani nawe nkulamusizzaako mwe bali kwagala nsi yammwe mbalamusizzaako akensuso olw'ensonga nti mutambuza enjiri ate ne mutegeeza abantu ki ekyokukola. Awo nno we ngenda okuva ntandike Ekigula Lujji kya leero. Ekigula Lujji kya leero kigenda kutambulira nnyo ku mulamwa ogw'empisa n'obulombolombo n'ennono bwe twalina okuva edda. Era njagala kutandika n'Ekigula Lujji. Ntumidde ku bannayuganda mwenna baagala Ekigula Lujji kanyumiro kanako Ekigula Lujji nti mwe bale kaagala ate mwe bale katambuza. Era njagala tandika n'Ekigula Lujji kino nga mbategeeza nti akalango ke mbateereddeyo waliwo bannayuganda abaasoma okukola ebifaananyi n'okukola video kye tuyita videography ne graphics. Era nkulamusiza muganda sigenda kwogera mannya yakoze ebifaananyi bibiri ebya post ebya TV Lumbuye Broadcasting Service. Pona akoze ka graphic video akokoze akaliko Lumbuye Broadcasting Service. Abantu tugera bukozesa maase mu sensories bene bekyuse kubanga nze mulimu gwange njala tambuza information etaliko edit etaliko producer nze musasi nze musomi ate nze nga weereza. So nja kuba mu maaso nga tutuse mu sensories nja kuba tuteekawo omukuto ogujja kubeerawo for real mu Uganda buli muntu ng'asobola okuba nga awa amawulire amatuufu galina okuba so si ga bulimbalimba tetwagala mu edit amawulire gajja kubeerawo. So ekyo mukitegedde tukibakonye mujja kitegeera si kyalero kubanga tukyala ebintu bingi nnyo. Omanyi bubanga tuli mu dduka ddeno ddeeri tetwetagisa kuba nti ate otudde wamu ng'otadde empumi wamu bwe giwunya ennyo ng'odde bwe giwunya nongedde so tukyali mu dduka tetunnateerera ye ensonga obuvumbo no bwendaga nti nze saagala kutiisibwa ensonga nakiza neba information. So right njalo bebaza mwena abakoze graphics ezo n'abakyakola ebintu bingi nnyo njalo bebaza nnyo akensuso ngoba nnyo balira ddala. Kati Ekigula Lujji challenge njala mutagingire Catholic Church of Uganda. Njala mutagingire abazadde mwenna abali mu Uganda. Njala mutagingire bannayuganda mwenna bulungi nnyo ntandika Ekigula Lujji kya leero. Ntandise bwenti edde nnyo oba nazzi kuno ffe mu ggwanga eryaffe ya Uganda twabeeranga n'obulombolombo n'empisa era nga ebiseera bisinga twawasanga mu mayumba oba mu mpya z'abantu
nga tova eri kwegwanyiza mwana muwala gw'otamanyi buvuna buddo oba mwana mulenzi gw'otamanyi buvuna buddo olw'ensonga nti ebiseera ebisinga amaka agamu gaalinanga ebizibu byago mwabeerangamu abasezi abatemu abantu abalina empisa embi nga naye bw'owasaayo omusaayi gujja ttambula mu famire y'ensonga lwaki edda twawasanga mu mpya z'abantu nti omwana wamujje mu lujja lwa nti lwagundi ne bategeera omuntu kigwatutte naye olw'okuba nti ensi egenda ekyuka ebintu bigenda bikyuka nga tugaa nti ensobe ekyusa amaaso weewaawo nga n'envuba okyusa atamanyi Luganda bulungi kitegeeza nti tewali kintu kyalubeerera nti embeera bw'ekyukamu nawe ng'okyusa embeera kitegeera there is no permanent situation okitegeera nti embeera bw'ekyuka nawe okyuka nayo mu Luganda kitugaa nti ensobe ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa wetwogerera essaawa zino oba mu buvo bwaffe n'obudde ow'edda twakozesa nnyo empisa eza bulijjo kyofuula nti mu Uganda mu Africa ne mu nsi yonna ekifo oba obwakabaka eb'ekitundu ensi gye bayita Buganda twali twakulaakulana dda okusinga abazungu omulaba nti Amerika Bangereza nga Buganda yakulaakulana dda ebyenfuna ebyobukulembeze eby'empisa z'abantu obulombolombo n'eno nga tubulina era nga twaniriza buli muntu yenna gy'aba avudde okujja twegattako era akulira wamu abantu bangi balina empisa nnyungi nnyo naye nga si Baganda olw'okuba nti bakulidde mu Buganda kino kyajja kyeyolekera era n'abazungu bajja okuleeta eddiini baasooka mu Buganda ng'empisa weeziri obulombolombo n'ennono era kyali kizibu nnyo abasajja bano okukyusa bajjajjaffe okubazza ku ddiini kuba balina eddiini gye baali bakkirizaamu olw'okuba nti bw'osomesa omuntu ategeera era obulombolombo bwakyuka mpolampola ne tudda ku ddiini n'eddiini eno simbi kubanga ffenna tetumanyi wajjajja twava bajjajja ne bajjajjaffe abaatusookawo be bamanyi engeri ensi eno gye yatambulamu ekituufu Katonda gy'ali ku nsi era atulaba era njagala bategeeza nti tetuva ku mulamwa Katonda gy'ali naye ebikolwa bisukkiridde ogw'omulamuzi navuddeyo wano gy'oli abalamu ennaku ziringa 2 mpawe kaagera begeziiseeko navaayo ne bagamba oba nawe ennaku 7 nempa oyo brother oba headmaster wa Smaka ne muwa ennaku 7 ne mugamba mu butongole jangu weetonde ekintu kino kiggwe naye olw'okuba nti ennaku zino ensonyi zaasiimuuka ku bantu tebakyagala kumanya buli muntu alina eggumu eribalinganga ery'embuzi ennume erina ekirevu ekiddugavu bw'ebeera mu mbuzi enkazi yeerowooza nti yeesinga otutegeera netamanya nti n'embuzi endala ziri mu kisibo ziba zitegeera munnanga omwami oyo niyeesuulirayo gwa naggamba olw'okuba nti bakozesa state machinery n'okufufuggaza buli muntu mbawooza nti bagenda kutegeera njala bategeeza ensi gye tuli mu Uganda Museveni asobola okusasulira ekintu ekibi n'aleka ekirungi nekifaafaagana ng'entunga eyiika baavuddeyo ne bakyakyala banulaga nti ate kikino ebifaananyi bye nasindise biri ku oligino temuli photo edit temuliimu ki nabagambye nti ababuzaabuza nti history wa information gyabawadde nti fake nabagambye mugende ku St Edwards Bukuumi mu mwaka gwa 2009 eyali headmaster waali deputy headmaster y'oyo omwami ne mbagamba ne police case gyero police file gyeri New Vision Robert Kabusenga waali kale Kalechezi Kayihura waali unfortunately ne yali vice president ku ssaawa eyo eyali Gilbert Bukenya bali baseka waali information agimanyi abantu bangi bavuddeyo boogedde ebigambo ebitakwatagana ddala ba gavumenti mwagala ekibitu kifuule kibi oba ekibitu kifuule kirungi kati wano we bagambya muve ku gavumenti y'omupembe Yosef Wasula Wakalechezi kubanga nabo famire zaabwe ebitundu kukyera ku buli 10 zikola ekintu kyekimu nabagamba nti nze sina lutalo na muntu akola muzeego obanga tagunyingiziza obanga tugina muntu gwe gulumiziza muntu mulala engeri gye balumba omwana wa Kyabula baga nti yaleeta bino dabino musomo tubagamba leeta obujuzi ne bugaana yensonga lwaki ndavuddeyo nange omwami omulage nti totinkula nga ntaloza otaasobole mu kino natuvaayo nitutegeeza Kereziya eveeyo egobe omwami obunambiro Kereziya yasirika teyayogera kati njagala ndibavire ku ntono mu ddakiika 3 zokka nzigala ekigula lugingire ku information yandeese kansubire nti Archbishop ompya owa Kampala Archdiocese ontunulira bulungi mu mmonyezi zange era ondaba ndi musajja mu Katuliki eyakolera Ekereziya emirimu egiwera nga nzikiriza Mukama Katonda wange yampanga ku nsi era mpadde obulamu Archbishop ne Ekereziya ya Uganda ngenda basaba kubanga Katonda gyali mulamu atuwulize era atulaba tukimanyi nti Ekereziya erina ebizibu bingi naye ekyo ekizibu ekiriwo essaawa zino mudakinogera ddagala nakukijja mu masomero na mu Kereziya abagoberezi endiga zigenda kuva mu Kereziya Biblia yennyini etugamba nti Katonda yasaanyaawo ebibuga 2
olw'ebikolwa ebikyamu bitakkirizibwa ku bwa Katonda. Katonda yatugamba nti mugende muzaale mwale ng'akozesa ekitonde ekikazi n'ekisajja so si ekirala. Mbagambye sina buzibu na kikolwa ekyo kasitoma nga tekirimira ddembe lya muntu wabula ntegeeza Kereziya, ntegeeza ekkanisa, ntegeeza n'abanaddiini mwenna. Kereziya ya Uganda mbasaba n'obuwombeefu n'abazadde mwenna abayina abaana mu masomero amanene gonna mwegendereze nnyo. Bwe mutaaveeyo kuvumirirwa bikola bino na kusindiikiriza basajja boonoona mbeera yaabwe Katonda mu nsi gye tuyita Uganda, mujja kifuwa nga mukizza munda. Nsaba Kereziya ya Uganda nga nenda bugisimufungize Archbishop wa Kampala omulonde. Nkusaba mugoba omwami nga nenda bugisimufungize ate muteekewo okunoonyereza. Abavubuka bangi bavudde ne bampa information about omwami ne it's not the topic today. Just njala proving abantu bona bavudde nga babuuza amawuligano makyamu. Singa abantu banaasalawo okujja okuwa obujulizi mujja kwewuunya kyesaagala tugende tusuke ku kyennakoze nkiddamu. Kyennakoze kyabadde kimala kabonera akalaga Kereziya nti mulina okuvaayo nga nina bugisimufungize ne gavumenti eveeyo kwata omusajja oyo. Naye olwokuba nti gavumenti ekozesa abantu abawumba tuutu okubeera mu bifo okutulugunya abantu kuba balina kye babakwatirako ne Kereziya ekyagaanye okuvaayo. Kino kibayalirira ensobo ekyusa amaaso n'envuba ekyusa. Oba nawe envuba ekyusa. Bwe mugaana okuvaayo kukola ekintu kye mulina okukola nga obujulizi mbumanyi, wallaahi Katonda ajja kutuddamu atukole kye yakola e Sodoma ne Gomora. Nkiddamu Bibbuli ekivumirira. Kereziya n'amakanisa mu nsi yonna gaateekebwawo okutereeza ndowooza na ntegera y'abantu na kukakkanya busungu oyo gwe tuyita Katonda. Yensonga lwaki omuntu alina eddiini abeera wanjawulo mu kutegeera wepono mu kwasaganya ensonga zonna. Tabanga omuntu atalina Katonda watamanyi Katonda we. Mujjukira omuntu atalina ssuubi taba muntu. Omuntu alina essuubi abakkiriza mu Katonda yamutonda. Essuubi erinaggwa mu bantu nga negye tubadde tuddukira tufune essuubi kijja kuba kya nsonyi nnyo era ensi egenda kusaanawo. Nyenda kusaba Kereziya bwe mba nga mwazimbwa ku musingi gwa Katonda era nga muvumirira ebikolwa eby'obutemu n'ebyekuusa ku bwa Sitaani, muveeyo mukole statement omwami omwo mujje mu ssomero nga nenda bugisimufungize. N'abantu abalala kundi akali eyo information ina nnyingi, abantu bafuwadde information mpitirivu ku mwami n'abantu abalala musirise olwokuba nti state yabanyigiriza naye batavaayo kwogera. Bwe munaatonyigiriza ennyo tujja kubalula ekintu kino kiveeyo. Ani agenda okusola at the end of the day? Who is going to be ashamed at the end of the day? If people are ready to confess whatever is taking place in different Catholic churches, eyo struggle tugendeyo. Twagala kikome wano era muteekwa okunoonyereza oyo mwami aveewo n'abalabo namuyonje ng'ekintu tekindasamba ddagala. So naawo we mbagambira nti Kereziya ya Uganda n'abagikulembera mwenna ekiwundu nga tekinnasamba ddagala. Muveeyo mukwate tugamba nti okugema kusinga okuwonya. Abantu bajja kuvaayo wano boogera ebigambo nga nze Lumbuye yenna bwe neetuulidde mugenda kutya. Nja kuba neetuulidde ate nga kisekyaddamu kwogera kigambo kyonna. Mbategeezeza butegeeza. Nze ndi mubaka aleeta obubaka ne mubatira ku mmeeza ne muwuliriza. Ekyo kye kibadde ekigula LUJJI kya leero. Sirina gwe ngenda kwetondera okujja kuba nti eno TV Lumbuye Broadcasting Service ekuwa amawulire nga tegali edited nga bw'ogagala okugawula bw'ogawulira. State efube nnyo okuteekawo diversion okubikka amawulire ago naye kigaanye. Nabagamba munnaddiini atakkiriza mu Katonda eyeekuusa n'ebikolwa bikyamu n'okunyigiriza abantu togenda kulamulira waggulu. So nga ate omuntu gwolowooza nti gw'osumba ajja kula omulembo gw'eggulu. So bwe ntyo bwe nfundikidde ekigula LUJJI kya leero. Video etandise. Mukwate olupapula n'ekkalaamu tutandike video eya leero. Nga sinatandika njala muntagingire Pastor Mono. Njala muntagingire Muhammad Nsereko. Baram Barugahara wamu ne Ham Kigundu. Oba gumeta Hamis Kigundu. Njala muntagingire omukyala gwe bayita Lukia. Ate kuba kwali kulo. Njala muntagingire Sete bahabura tabasira mutano wa Kalekezi Genetic Embabazi
wepo nakakundi kabeko nakabayaye nabasajja anabashara mwenda bava mu katundu mu kyamabuka ga Uganda mbere ku video eno ndoza ntandike ne ebyo mugenzo olanya bitono tondende kengere ku information eyandese olwalero. All right. Obanga sina gende yonna ndoza kanyongero ka information katono nnyo nawandise waye. All right lindako katono nnyo Tem katono nnyo akasera katono nnyo wano mala okwetegereza. All right. Kale kansoke bajukize mu katono. Olwayo ku machagaliro sawa zibadde nga sawa 3 n'ekitundu ez'okumacha. Omwami mennyini Edmaster wa Simaka alabiddwako mu State House Entebbe ng'alina omumpembe Muhoozi Kanyerupama. Era meeting enegwedde saa 6 ez'emisana. Kati mukulu gwenjagala waka ntobadde mu State House era nga n'emmotoka giwajiddemu si gyogendedde mu luvannyuma olinnya emmotoka ya Muhoozi bakutwala emmotoka yo aba escort ya Muhoozi n'ejjaga egivuga okutuusa gye bakututte sitegeddeeyo. The main interesting story about this mwenna abazadde balina abaana ku Kisubi St. Mary's Kisubi mwegendereze mwina bye mutamanyi ebijja okuva mujja kwesisiwala. Olwaliro omwami ku ssaawa 3 n'ekitundu abadde ne Muhoozi Kanyerugaba ku State House. Meeting bagimaze ssaawa zibadde mukaaga zennyini era n'emmotoka ya Muhoozi okuvaayo ye n'agirekawo okubuzaabuza nga luza tetujja tegeera ne bagenda gye bagenze. Jjukira Muhoozi naye ali vice versa. Muhoozi ali vice ali gwe kennakukwatako ngenda kuteeka wali. Era gwe nkubuulire naye weetegeke kubanga nina ebibyo. Gwe nina ebibyo. Era nga nina bugisimu fungize abaana ba pipopo abo basibira ekitalya n'emyezi 8 omuwadde omwana pipopo ambo simanyi yakyankalanye kooti. Before nga nina bugisimu fungize Muhoozi vayo ta abaana abo bw'otabita ngenda kujja n'information yingi kubbe ku mmeeza nga bwe nakoze yono kyaliwo. Tugenda tandika obatabukira. Era kati ndagira buterevu drone zange zonna gye muli. Abalina information egimuti okufulibwa mugireete wano. Nsaba drone zange zonna gye muli abalina information yonna mugirete mugiteke mu kabox enaba ku Facebook ku eringa enda kwa bibana abantu kati. Muhoozi bw'otata abaana ba people power n'abaana b'otulugunya mu safe house information yongi nangenda gikuba ku mezi enzijja kutya. Awo sigenda balwako kati kangende ku information ey'olwaleero ntokandoza kansoke neyo omugenzi olanya tulyoke tugende mu maaso. Tulyoke tugende mu maaso olwaleero nga bwe kiina okuba. All right. Muninde mo katono nnyo. Muninde mo katono nnyo. All right, tutandise bwete. Mwenna abajjukira obulungi Yoseti bahabula otabasira mutano wakalekeza ensi yatemuzezedde ensanga bisibe ali ku panic ey'amanyi etabanga mu bulamu bwe. Agezezaako nnyo okulaba ng'azibiikiriza ebikolwa eby'obutemu mu Uganda naddala nga wobutwa abantu naloza tugenda tegeera. Amawuli mugalaba nange ngalaba ntuwa information ekisookera ddala. Njala sooka tuzeeyo akatambi mabega kye tuyita flashback. Mujjukira nti omugenzi Jacobo Olanya bali omutwala mu ggwanga erya America baakozesa ennyonyi empangise. Nene bw'ogenda kugolola Moses n'okebera ennyonyi yonna kebere ya ambulance etwala omuntu okumujja mu ggwanga Uganda mutuusa mu ggwanga erya America. Tesobola kuba nti eweza n'emitwalo egiwera $20 egya dola. Tesobola kuba nti eweza n'emitwalo 2 kagibe 10 tegiweza kebere nga mpangise egya dola. Balo bateekawo akawumbi kamu mu obukadde 7 ne tukireka. Yoseri kennyini n'abagamba tusindise Chief Justice, tusindise Anita Among, tusindise Tata Wolanya n'omuganda Wolanya wali kitaawe ne tusindika ne Nobert Mawobe. Kati njala bagamba muti mugenda kutya bana abasajja bafere era njala mukwate kalamu n'olupapula. Njala muwulirize. Munange omugenzi Jacobo Olanya abadde speaker w'eggwanga Uganda gano ge mawulire amatuufu agamukwatako. Ekituufu kiri nti nze kino nkyogera nyengo omusezi agule siyane tegenda kulirako bantu bange gwe kiruma kikunubuno ogende wetugire ku munyanya tunakujjako enkya tukusiikire mu bye tunaabatulya tulabe kyekidda kubanga sigwa abaasoosa okubanga onugunwa bijja banuguna ate nga mbitegeera. Yoseri kuno mmanyi kwoli Janet kwoli Mau kwoli TV station emamemba parliament mwena kwemuli ntandise bwe nti munange
omugenzi Jacob Oulanya bamutwala mu America ng'already ebitundu 85 ku buli 100 mu fu kano kwali kubuzaabuza obutajja abantu quality suspicion omuntu yafudde ati omuntu sa mu America omwami already yali half dead mu America mateeka kafuge gwanga li America omuntu bwabeera unconscious oba ngali 90% unconscious nga tasobola kusayinga ado kwogera ebiseera bisinga takkirizibwa kusayinga oba kuwandika ekintu kyonna olw'ensonga bamanyi ali bweru wa kutegeera kwe so n'olw'ensonga eyo ebinava mu kwogerwa mu kufa kw'Oulanya kwonna byonna bifu Oulanya tasayiningako kigambo kyonna njakkiriziganyizza ne bivudde mu kkebera omusaayi gwe nkiddamu omugenzi Jacob Oulanya ebintu byonna empapula ze basayininga nti Oulanya yayisayininze ne next of kin amubeereddewo ku lulwe byonna bwefufulu fake bitia tutandise bweti abantu abagenda abo tebamentioningamu yadde nti mwalimu omukazi wa Jacob Oulanya yagendeddemu olalo media n'ag'omunkubo agataliiko bikoola gatugambanga nti sekama wa setteeserezo lyaffe gwe tuyita Jacob Oulanya omugenzi yali talina mukazi nga abakazi abeesonyiwa olw'ensonga nti mukazi we gwe yazaalamu abaana baali baayawukana nga baakita ng'aleetayo bano bakawundoka ku by'eddinisa bajange enkya ontakuleko ogende nga baleeta kati munnange kirabika Jacob yalinayo omukazi nga state emumanyi naye nga naye state agent wulira emboozi Jacob yalinayo akayanzi ke yalinayo ekiwojjolo kye kyeyali awujja naye nga ne state ekola ki ekimanyi kati mu bantu abagenda ku lukalo babasomera abagenda ku kulwadde Oulanya olukalalo lumuwalo no teyaliiko ennamusa etuuse ku nnyooge tugenze mu maaso munnange omugenzi bwatuuka mu ddwaliro bwe bamutuusa mu ddwaliro eyo bano ekyabatwala kwe kukyusakyusa obujulizi n'okubuzaabuza eggwanga kiki ekyatta Jacob Oulanya but ekituufu kiri nti omugenzi Jacob Oulanya yaweebwa butwa owamujja mu nsi owoomera buli abangi ne Museveni gyalogeramu okuba nti afuna obulamu n'okulogera bannayuganda opawunzika bwe twogerera empapula zonna ezigenda okuleetebwa ezigenda okusomebwa nga ekintu ekyatta omusajja oyo byonna bifu kubanga omuntu gwe baatwala okusayininga empapula zino munnange mukozi wa State House era Museveni yalamanyi tetusobola kumanyako tracinga muntu ono yagenda mu kavuyo kano nti tumumanye njagala Museveni n'abayaayi bammwe muveeyo mubuulire ensi who is Patricia Lakidi who is written on the will of Jacob Oulanya or the next of kin who's Patricia Lakidi or Patricia Lakidi. She's not known even to the family members. She's not known even to family and friends. She's a state agent staged as Jacob Oulanya's girlfriend. Because the immediately next of kin, he was supposed to be the brother or the father to Jacob Oulanya, not this hawker. Not to this hawker. Nchidam. Omuntu ewandikibwa mpapulanga addi atutte oba ali mbigere ya Jacob Oulanya gobaga nti yali girlfriend we nenga mukugenda tebamwogerako amanya mwagawulya mulungi nnyo agagendera kunyonya mwawulya Kenya le bayita Patricia Lakidi njagala mbe precious mwawulya Kenya le bayita Patricia Lakidi mwalulirako kati Patricia Lakidi yagenda mu kabinja kana akaba mafia nga bamututenga girlfriend wa Jacob Oulanya era yabadde asayininga ebintu bino byonna okubuzaabuza postmortem yakyusiddwa era nga baga Jacob Oulanya akkiriza byonna ebivudde mu ki ebivudde mu postmortem ebyavudde mu ki ebyavudde mu medical report yonna. By the way, to inform you Museveni, citizen concerns in America, they have already opened a case and they are investigating the real cause of death of Jacob Oulanya. And FBI is taking the course as we speak right now. So you won't get away with this. Nchidam, you won't get away with this. FBI is investigating because the person who used to sign as next of kin is not known by the family members, even the friends. You've staged a lot of people to divert and to confuse people. But at this particular moment, we are going to arrest each and everyone who was behind of forging these documents. Nobody knows Patricia Lakidi. She's a state agent who was there to forge or to be staged as a next of kin. No one knows Patricia Lakidi. Njala bategeza abooluganda bakona b'emikwano
mujjukira bulungi omugenzi Jacob Oulanya bali atwalibwa mu ggwanga lya America ngatategeera amateeka mu America gasoma gati nti omuntu wabatategeera takkirizibwa kusayininga ku mpapula zonna kubanga batategeera era ne byasayininga batabitegeera n'olwekyo basaba omuntu oluganda lwe oba mukyala we asobola okubeerawo nga waali asayininga ebintu bye ku lw'oli omuntu atategeera ku bantu Museveni bye yasindika kwaliko Mau Chief Justice kwaliko Anita Amongi batugamba oba ne brother wa Jacob Oulanya ndowooza oba yeye kubagamba oba taata kuba taata omomangu nnyo tetumanyi lwaki taata wa Jacob Oulanya nga Sekabutuzi yalina okusayininga empapula ezo ku lwa mutabani we state yaleetawo ekiwojjolo kya Jacob Oulanya ekitamanyikiddwa kye bayita Patricia lakini kye kyasayininga empapula ezo. So I'm here to encourage the father of late Jacob Oulanya to investigate or to inform your fellow Northerners to investigate who's Patricia Lakidi, who signed as next of kin of your late son Jacob Oulanya. Let nobody fool Northerners about the post-mortem which is going to be read by the state. And I'm here to inform you that most of the MP in Northern Uganda, they were given hard cash money to divert and to confuse people about the death of Jacob Oulanya, including religious leaders, politicians, and public figures in Northern Uganda. So don't be fooled by anyone. Let the public know that Jacob Oulanya was poisoned. Whatever is taking place in media is just a diversion and confusing people. If you want to prove this, Chief Justice hadn't come out even to make a statement about the late Jacob Oulanya. The Health Minister, Ruth Acheng, she came out with a total different statement. Anita Amongi came out with a totally different message. Nobody Mao came out with a different message. The so-called OPO or lawyer who said that he's a brother to late Jacob Oulanya came out with a total different statement about the late Jacob Oulanya. So who is confusing who? Satan has power, and God has each and every power to divide and rule all the satanic ways. That's why everyone is divided. This one speaks this. Everyone says this. That's why we are going to manhandle Museveni and these mafias in the system. So, Jacob Oulanya, post-mortem, jibongendo soma onfu. Ono mchala gomata deyo nga state agent gobaita Patricia Lakidi, oyo ndo sitaba nko girlfriend Oulanya kubanga tebamumanyi byonna mwabitadde obulungi. Mujjukire Jacob Oulanya bwe yagenda mu America yagenda tategeera ngera takkirizibwa wadde okukola ki wadde okwogera ensonga zonna wadde okubaako kyeyogerera. Ono yafuna atya empapula ez'amutwala tugenze bulungi nnyo ku nsonga eddako. Tutandise tutyo. Saagala kulwawo nnyo. Ensonga esooka eri bwete. Taata Oulanya ali under house arrest. He is not supposed to talk to the public. Secondly, mwabaganye okwogera ekintu kyonna ku media z'omu Northern Uganda kyekisooka ekyokubiri. Abantu bonna muba bribings balemu kwogera. Ekyo tukitegedde nakyo weekiri. Kati twagala tutegeere kiki ekituufu ekigenda mu maaso. Information jembadde njagala okubalekera awo mugitegere bulungi kati tebababuulira kyonna kiri ku media kyonna kyabuyaaye. Oulanya battamutte era buli kimu mujja kitegeera. Kati ndowooza ngenze ku information entuufu eyandeese ntandise bwenti. Wano ku Lumbuye Broadcasting Service information gyetuwa njagala beere ngeri particular era nga ntuufu nnyo. Njala mutaginyire Chief Justice Winnie Dot. Njala bakwata bana ababbi. Era njala mutagingire NBS TV, BBS Telefina, CBS FM, NTV, New Vision, neba kuligani bonna aba NRM. Njagala mumpulirize bulungi nga mutudde saagala yebuzaabuza nga afukana abantu gonna mazzi kubanga njagala mbakwate nga nabugisi mufungize. Akamanyiro kasusse. Ffe mu Buganda twaniriza buli muntu yenna. Naye akamanyiro kasusse bannanga abasajja ba NRM ne Museveni mwewumuzeeko. Museveni otuuse n'okwetega. Kati this Endobesu njagala egende wa Chief Justice Winnie Dolo ne bannayuganda mwenda balaba TV z'omu Uganda zino NBS TV, BBS Telefina, CBS biki. Na zino TV eziri mu Mengo ne radio station zonna z'abafere.
era njala tegeeza obwakabaka Buganda abanayuganda mwenda baganda mwena okuva CBS lwe yatandikawo yakoma okukola obutereevu nga mukyalimu obanga Sematimba Mulwenda Muwonga tebanavaawo we yakoma kasita bavaawo kitegeeza nti over iso yali maze okutekinga over CBS FM njala kutegeeza abantu mwena nti buli mukozi ali mu CBS kati wetwogerera kujjako banaalumanya batamanyi ne buli mukozi aludde ku CBS ngali myaka 225 okudima yenda iso agent nchiddamu abakozi bonna abaludde ku CBS va kuba nabazze bwe mbamujjukira bulungi Sematimba yatandika okubeera CEO wa TV eyo wa radio eyo bwe bafuna information bwe batandika okuba government nga ne Muwonga akyaliwo dobakyusa ne batandika okutandika okubakwata obatwala state we are taking over CBS n'abakozi ba njala baga omukozi yanabadde ku CBS for 20 years state agent era iso agent kabe kirina kabeerani nga mazeyo myaka 2 temusubira kigenda kuddakaawo imana kibagenda okuwandika bonna kabere producer kabere editor kabeerani kabere program director kabere comedian kabeerani nga for 20 years bonna bakozi ba state era bakozi ba iso ntandise bwenti kino nkyogera nga ntudde wano mu maaso gammwe omusajja Chief Justice Wiyidoti yavaayo naye simba butogo obwe muli bubeeramu enyanfa n'agamba nti basajja abanupu ebagenda ne beekalakaasa naye ng'ate kabaka waabwe baamutwala n'alinnya ennyonyi y'obukulembeze n'agenda okumujjanjaba ne tuga kyali kikyamu era n'avumirira nnyo Abaganda naye ng'ate yeerabidde nti omusajja yakuliramu okwekalakaasa yali musajja wa mu Northern Uganda eyo era ensi mumanyi munnange lwali teruli busa nga nfulumya information y'ono musajja Deodorant Blaza Deodorant ono HM wa Simaka bwe nafulumiza information ye ne beesansa bakakuba nadde mazoba y'amanda mu mbugo bwe naba y'amanda mu mbugo ne bagezaako okufuluma information ey'omujjira n'okubuzaabuza ensi nga maze okwabya Father Deodorant ono aluganyira musajja alina ebikolobero bingi omujja okulya nabo mujja kukwata ku mutwe Radde telibusa state netandika okusindika information ng'ebuzaabuza amawulire etya twali tulyawo nga bagambye nti omukulu Wiyidoti yeetondedde Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda njala tegeeza ensi yonna ekyo kikyamu wefufululu Wiyidoti eyayita Ssaabalamuzi w'eggwanga tanneetonderako Buganda wadde Ssaabasajja Kabaka ekisooka nga bwe yasinziira ku mutimbagano ba umuleereetu kye tuyita social media ne bamukwata akatambi ak'ebigambo ga kennyini ebigambo biva mu kamwa ke ng'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yalinnya ennyonyi y'obukulembeze eggwanga n'amutwala mu Germany okufuna obujjanjabi era Abaganda bantu babi nnyo abataagaliza era abaagala okuba nti abantu abalala bafeeba ekyo nno kyali kikyamu mukulu Wiyidoti nga bwe wakola omulimu ogwennyini gweyita Chief Justice njagala oveeyo busimbaalaala oba butoogo otandika okukola akatambi ke kamu kewakola nga weetondera Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda ne bannayuganda bonna ku nsobi n'okulumiriza ebigambo ebikyamu bye wakola bw'otakikole ojja kuba weeyamanda mu mbugo kubanga Abaganda otumanyi tetusonyiwa buuza omugenzi Militoni ome obote kitwamukola naawe ojja kiddamu era ojja kwewuunya ekiki ekigaana enkoko okulya ekyeggulu oba embuzi okusaba akaboozi ekiro tugenze maaso ku mitimbagano state gye yakozesezza state yennyini yagenze maaso n'eragira emitimbagano gyonna giwandiike nti Wiyidoti yeetonze era NBS Natasha Broadcasting Service yavudde newandiika nti Chief Justice yeetonze eno BBS Telefine yavudde newandiika mbu omusajja yeetonze CBS nevayo negamba NTV ne New Vision bassebo ne banyabo Chief Justice musajja mukulu ategeera tulina ebibanja ku mutimbagano gya social media Chief Justice alina ekibanja ku bwenyi bw'ekitabo gye tuyita Facebook njagala muŋŋendere ku bwenyi bw'ekitabo oba njagala muŋŋendere ku muko gw'ekitabo kya Wiyidoti musangeko ebbaluwa empandiike ya Wiyidoti gye yawandiise nga yeetondera Obuganda teriyo njagala mugende ku kibanja ekya Twitter kwekiri munoonyeko baka Wiyidoti bwe yawandiise tebuliiko Wiyidoti yasembye okuteeka obubaka ku kibanja kye ekya Twitter ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu obubaka bwe buno era tekuliko kwetondako nga yeetondera Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka kati yeetondedde luddawa yeetondedde nnyina yeetondeddeyo seri yeetondedde ani never ever fool a fool before fool fools you do you copy sir Chief Justice never fool a fool before a fool fools you tosiriwazanga musiru ng'omusiru tannakusiriwaza
tukimanyi media zonna mu Kampala zikolera state esimu emu muwandike kino nga nozizirete engalabi zijja zimpita bajja batambula bati balinganga embaate zisudde ebyana mu mwala batugambye tuwandike nti yeetonze mbagambi mugende ku bwenyi bw'ekitabo mukube ku olupapula lwa Winnie Doti olupapula lwa Winnie Doti olupapula kye tuyita page mukebereko obubaka bwa Winnie Doti bwe yawandiise mbu yeetonze tebuliiko saagala mukole fojjale mutandike kuteekako backdated dates mbu yeetonze mugende ku Twitter yakomye okuwandika mu ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu olw'ennaku z'omwezi meka asatu ani asiriwazaani nabagamba TV za Uganda zonna nfu zonna TV za Uganda nfu taneetondako eyo state yakikoze ndoza mutegera kyemuliko bulungi nnyo mutegera bulungi kyo mugende ku mutimbagano gwonna munoonyeko yawandiikidde ani nyina yawandiikiddeko jaawe yawandiikidde mu girlfriend we. So let no one fools you that the so-called Chief Justice, whom I call the thief in justice, Winnie Doro, he hadn't apologized anywhere. It was an order from above, which Museveni and his state agent ordered all media stations in Uganda to write a statement that Winnie Doti came out to apologize to His Majesty, the Kabaka of Uganda, and the entire Uganda. No. Nothing has been written, and Winnie Doti hadn't come out to apologize officially. Because his Twitter account, nothing is there. His Facebook account, nothing is there. So let nobody lie to you that this gentleman came out and apologized. It is lie, a big lie. It was an order from above to fool Ugandans, and it was a kind of a diversion against Father Diodoranti, the smart headmaster, because they had hit, they all right. Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Mr. Araje Munange nkulaba weetega lekera okwetega manye ku video eno kwoli okwetega kigambo kibi nnyo kubanga bajja kutegula anytime bajja kutegula Wasanya Karoli wasanya Mr. Araje welekera okwetega ebintu biwetegamu tebikyakola. And I'm here to inform the general public that the video which you saw on Uganda television, most especially NTV and NBS, that His Majesty Kabaka of Uganda was taken for further medication yesterday in German. That video is backdated. Is an old video. Also, they counterattacked my information about Father Deodorant or Brother Deodorant, the HM of SMAC. His Majesty, the Kabaka of Uganda, went for medication in German last week on Thursday, not yesterday as the state did. That was responsibility of Charles Peter Mayiga to counterattack my information or to decrease the pressure on the media. It is a lie. It is a forged information. That is an old video. Temuwusiwa video efulumye nakulejo obusabasajja kagenzo ofuna obujjanja bijamani. Yes, yafulumye ni yafuluma lwakuna eyo video nkadde. So bano bayagadde jijjayo kulaga nti bakendeeza pressure kulaga nti sabasajja kabaka yafuluma lwakuna. Mayiga tasobola kunsinga information. Mayiga lekera okwetega bajja kutegula n'obulima ojja busanga enda lukolongo kulawunda about lekera okwetega. Eno social media tulina bambega buli wamu era tujja kutegula tukutegeeza. Network obajikwata mbajikwata mujja kisa ku YouTube ngerira udandi clear mukitegedde bulungi wanti wali DJ pulo tewali atugenda maso. So video gye mwalabi yonna state ekozesa Mayiga okola ebintu ebyo. Ekirala bamwe mwagala proving anti state ekozesa Mayiga twabudde tugamba Mayiga vayo tegeeze eggwanga ng'ovumira ebikola bya Winnie Doro yagambye nti ate simanyi bategeeza nti ennyonyi yagenderamu yali ya KRM kyokka kye yakoze. So tribal sentiment gye yakoze teyagitaddemu kubanga kye bamugambye okwogera kati nabagamba brain is a monk. You can't force me to utter any statement without my consent. Nze siweebwa bigambo okubyogera. Mayiga lekera okwetega bakuwa ebigambo gy'obyogere. One thing you should people understand about Mayiga. One, he's a Munyarwanda, a state agent in Uganda. Two, he staged there to traumatize Baganda. Dear. Ndukuvide kontono. Nabagamba nti ebitundu kyenda ku buli 10 abaana abali mu makomera abaana Baganda. Naye nga 70% of them baliyo ku misango gy'ekusa ku byobufuzi. Mayiga takyogerangako kubanga is part of the crew
ewa information y'abaana bakwata olanya yafudde tata naga nti omwana yafudde butwa era ne bagamba twagala kumanya bano ne babuza twagala kumanya lwaki buli muntu waffe avaayo ng'akulakulanye mu mutta mu Buganda ani yali avaayo n'akola statement eyo mayiga. Have you ever come out publicly and asked the government why the so-called Buganda public figures have been assassinated one by one and you can't even mention? Lastly was the late Musata. He was assassinated because you had a grudge between him and you. You kept quiet. Kubanga yakuyisamu eggali. That's why you can't talk to your state agent. N'abala bangi bafudde gwe ng'osirisi ate ng'omayine bagenda bata notabagamba. So ekituufu kiri nti omusajja ono Peter Mayiga mweteziyetezira yeetega nga mulaba ali mu kwetegera eggwanga akola ebintu ebyayagala okukola. So tuvumirira ekikola ky'abaana Abaganda okubanga bali makomera teri akyogerako batulugunyizibwa teri ayogerako babasse teri aboogerako kyokka bali mu Buganda bwaffe bwe batudde amataka bagabbye teri aboogerako concentration camp zatandise mu Buganda teri akyogerako agawumbidde yena akalula amaaso mubulye kwambala busuuti bwawula bibanja na ttaka lya Buganda tanakyayogera nakwetega mu media ekyo kyakimanyi bulungi nnyo kenajja mukulu ngenda kwambula si kyekindeesa olwaleero kati njala mutagingire omukulu gwe bayita Mondo Muhammad Nsereko Barambarugarahara ne Hamu Kigondu eyabalula esiridde. Video zetandise nga video tenatandika bulungi njala bategeeza buli munda Uganda yenna naddala ng'oli musajja muganda musoga munyoro mutoolo wuliriza ensonga zino ng'oliramu akasente eno message gitwale erika security alert buli lwolaba oba kansooke mbabulira ekintu kino mukitegereze bulungi nnyo mu Uganda tulinamu abasajja abagagga naye nga bw'omubuuza omulimu gwakola nga togulaba bw'omulaba dduka tomukkiriza musinkana wadde omukunywa kyakuwadde wadde okubaako embuzi gy'onywa naye nkiddamu mu Uganda bw'osanga omusajja yeeyita omugagga nga talina dde muddala ogutunda obulega bw'abakazi ogutunda pampa oba obutunda obumasu naye ng'avuga emmotoka ya bbeeyi alina ssente baaba dduka totegana ba state agent abakozesebwa okuleeta tageti za Museveni zimalirizibwe nkiddamu abantu bano wammanga omuli Franka Gashumba state agent omuli Pastor Mondo state agent muli Hamis Kigundu state agent Muhammad Nsereko webko ne Barambarugahara njagadde otegeeze eggwanga lyonna abamu ku manja gemmenye n'amala mangi nnyo bwakubira essimu nga yagala kusinkana oba afuuse mukwano kubazza okukwana kw'omu ku bawala bo munnange binnyike mu nsuwa odduke kubanga bano omulimu gwabwe ku sporting na kusembeza tageti za Museveni. Ntandise bwenti mwenna abamanyi famire y'omugenzi BMK gwe tuyita Ibrahim Mwanga Kibirige musembere ndwavire ku ntono mugenda kutya ensi eno kyannaku nnyo era kyansonyi nnyo okuba nti eggwanga Uganda tufiiriddwa abantu bangi nnyo mu ngeri ekisaazisaazi nga n'engeri gye bafuddemu teryagitegedde. Muganda ffe mu Isiraamu mutabani wa Allah mwana wa Nambi Ibrahim Kibirige omusajja yali embaggubaggu akoze ensimbi empya n'enkadde we twogerera nga yakka emagombe nkuyegezesa kyamukubira nduulu naye ng'ekyamussa nsimbi ze kyava ku ki baani abaali mabega w'ekintu kino nga sinagendeyo njala mutagigine muwala wa Ibrahim Kibirige Muwanga omugenzi gwe bayita Mastura oba yeeyita Mase mama Mase bw'oba kwoli kuno njala kutegeeza kansooke nkukasa kyutalati ng'obudde bukyali mama Mase muwala w'omugenzi Ibrahim Kibirige Muwanga wonna wooli munnange tera obeereko weebwetegula oba teweetegudde munnange weewala omwami gwe bayita Barambarugahare Barambarugahare ono bamukusindiseeko akukwana in fact yakwanako naye kati agenda kudda olwo mission bamutumye okukolako era mission eno ya bulabe nnyo egenda kujjawo mukyala Mastura oba yeeyita Mase mu omu ku bawala ba Ibrahim Kibirige wonna wooli otegeezebwa nti Barambarugahare yakwanako era we yafuna access etuuka muzimu ku business za taatawo Ibrahim Muwanga Kibirige okutuuka okussa omukka ogw'enkomerero
mukyala Masa wonna woli otegeezebwa nti omukulu ono Barambaruga hali akomye ku mission endala y'okujja kubanga ma information nyingi eyinza obba exposinga oluvannyuma lw'onataddeyo posting amaze okubaabya abantu bano. So wonna woli mukyala Masitula oba Mase weweyita mukulu Barambaruga hali waakulabirako okukubira essimu munnange bennyike mu nsuwa kubanga gwe targeti nga bagala kujja bazibikirize ebyama ebyo. Kati vidiyo etandise olwatuuka olwo nga boluganda otulabira ng'abeera omusajja omugagga naggwadda Ibrahim Kibirige muwanga gwe bayita BMK musajja n'akola ensimbi ze wepo n'ateekawo n'ekirisizo ky'emmere oba n'ekisulo kye tuyita African Hotel Africa ne bizinesi nnyingi nnyo zeyatandikawo. Munnange nga abasajja bano bamwetolola okumusabamu emigabo. Ibrahim Kibirige ng'omusajja omuganda teyali mubi ng'agamba agali awamu ge galumenya mateyamanya nti agali awamu ge goonoona. Munnange nga muyita mabega nga balaba musajja mulungi nnyo era ng'akola nawo bizinesi nga n'abaguza n'emigabo. Bano munnange bamulyazaawo bamumazaawo bamuyita mabega ne basobola okukola bye baakola. Tebaali ku olwo kati baagala kusaanya buli kimu nekyalesa akoze. Lutandika lutya era tulukuviire ku ntono bwe twogerera essaawa zino. Wetwogerera omugenzi Ibrahim wanga Kibirige ebintu bye byonna byakoledde ebbanga newankubadde nti kati yafa bigenda kusaanawo togge era bitwalibwe mu ngeri ey'ekyonoonero. Kiki kye bateekateeka muno mwe muli Hotel Africana gye mwawulira nti eri mikono gy'abantu abamu batamanya ngamba Ibrahim Kibirige muwanga alina bizinesi nyingi nnyo endala eziri mu Uganda opone ebweru w'eggwanga bagenda kikola batya kiri bwe kiti. Olw'okuba nti bano abasajja si babbi babaweeta mpisi kundi bateeka okuteekawo olukweseso nga bayita mu kitongole kiwooza ky'emisolo batandika okufoojinga emisolo nti omukulu Ibrahim Muwanga Kibirige gye yaleka tasasudde basobole okuleeta omuguzi asobola okuba nti atwala hoteeri eno n'ebintu ebimu ku nnyondo nti abangi b'ebisolo ensimbi empya n'enkadde. Kinani akirimu ye Janet Kembabazi mama asasini baakikola batya era baakola batya okukola ensonga zino. Era mu kutunda hoteeri eno baba nabagitunze ngenda kuwoninga omulundi ogusembayo muganda wange oba muganda wange mukwano gwange Kirumira Bagale. Oyinza okuba ekintu kino kimanyi naye muntu esiganya n'ebintu bakoze Bagale Kirumira gwe muntu gwe bagenda okukozesa okutwala oba okugula ebintu bya Ibrahim Kibirige muwanga ng'era bw'oli mu mukono ogw'okwebuzaabuza ng'afukaanaaba ng'otwala ebizibu bya Hamu Kiggundu okulira Nakivubo oba Hamu Center ey'e Nakivubo kubanga ebizibu bisinga obungi kati gwe bikontrolinga nkwanize emirundi egisinga obungi ogaanya okuwulira ekinaava mu y'ebiraka gono okimanya naye guno omuzannyo bw'onoogubeeramu ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka. Bagale Kirumira mutabani wa Bambejja saava va mu bintu bya Museveni bagenda kujjawo nga nenda bugisi mufungize mu bintu by'ono omukulu nkulabyemu nti bayinza okukozesa neke nkogeddeko bayinza okujja mu nenda kuwoninga ddabinyike mu nsuwa ove mu ggwanga Uganda wagaana Kirumira Bagale nakuwoninga ddava mu baza ebintu by'abasajja ova mu Uganda wagaana embuulire tafa yonna nze sinze nja okufa gojja okufaamo nkubuulira ne towulira mwagala nnyo ensimbi n'okunywa ne mutumbira embuto ng'engamiya efiiridde ku kkubo naye ekituufu mujja kiwulira nti bemuzanyirako si baana ba nnyoko oba baana ba jjajjammwe ntandise bwe nti bwe batakozesa Kirumira bagenda kukozesa abamu ku Banyarwanda bannaabwe abalina obusente bakozese okujja okugula ebintu bino ebya Ibrahim Kibirige muwanga. Baatuuka batya okuba nti bagenda kutwala hoteeri eno. Munnange lwali olwo nga Janet Kembabazi mama asasini munnange ng'agamba Ibrahim Kibirige muwanga mugenzi nti njagala kulagala kuzimba Hotel Africana mu bendo lya Karamoja region. BMK nga bakozesa erinnya lya Africana yakkiriza. Kalimule mu kukkiriza okwo omukyala Janet Kembabazi ng'agenda mu banka nga yawolayo omusimbi omuyitirivu mu mannya ga BMK era ng'atandika okukola hoteeri eno etannamalirizibwa eri mu bitundu by'amambuka ga Uganda mu Karamoja region. Hoteeri tennaggwa bulungi nnyo. Omugenzi BMK bwe yafa kitegeeza nti noono yali azimba yasooka okulinnya mu bigere hoteeri tennaggwa era gy'eri mwonna bali mu Karamoja mugimanyi site eyo. Munne site eno bwetaggwa naye nga ssente zino Kibirige Ibrahim si yaziwandiika nti azisabyeyo Kembabazi yennyini mama Asasini yazisabayo. Oluvannyuma n'afa buli kimu ne kiyimirira naye ng'ono yali akikola. So Katonda bwe yali ateekayo nti BMK yeewoza ensimbi zino era buli kimu ekirina okuddizibwa mu banka ssente zirina kubanga zikola ki ssente ziraza okubanga zisabibwa famire y'omugenzi oba okuzijja ku kitavu ky'omugenzi Ibrahim Muwanga Kibirige. Bwe twogerera abantu abaagala okutwala ebintu bya Ibrahim Kibirige mwe muli omukulu Jim Muhezi
yomu kubalina ensimbi ezitotogana ng'obukula yomu kubaagala kutwala ebintu bya Ibrahim Kibugire Muwanga wepo ne kampuni ze. Era omukulu ono Jimu Hwezi omugenzi BMK Kibirige Muwanga yalina kampuni enzimbi kampuni eyina ebyuma ebisitula ebyuma bitasituka abantu ba bulijjo. Wetwogerera nti ono ye kampuni enzimbi n'ensimbi ezali mbitavu yabibadda n'ebyuma n'abitwala dda mu ggwanga lya Rwanda gyali gye yakolera kampuni ye omukulu gwe bayita Jimu Hwezi si mubbi mulwadde ne bwalaba empitambi gwe gisibye mu kaveera naye ajeetikka emuwunyira buko bungizi nga maze gituusa gy'alina gitwala. Hotel African eno Janet Kembabazi ajagala. Yoseti Bahabura Mutabasi Mutano wa Karekezi ajagala. Jimu Hwezi ajagala. Wepo n'abantu abala mu State House era baagala gitwala nga baagala. Kibirige Ibrahim Muwanga yafaatya kyekyamutta bamutuukako batya uliriza emboozi ogenda kukwata ku mutwe weewuunye. Mabulidde looni omugenzi bagamba nti ze yafuna naye nga ate kituufu tazifunangako olw'ensonga nti state yali emweyambisa kuba nti alina ebintu byalina okukola nga ate si byebyo. Olumbe mwaluwulira abantu abafutwala nga bakeyateeka bennyini kati baagala kumaliriza bintu bya BMK wepone properties endala zonna okuba nti bagenda zitwala. Bagendaga nti omugenzi Ibrahim Kibirige Muwanga yayina looni nga ya BMK okukola hotelu ekalamoja nga bibanyonyodde era looni nemulemerera bagenda twalamu n'ebintu ebirala byonna babitwale ebyasigalawo. Katugenze maaso bano bakola batya omupango ogujjawo omugenzi BMK. Omupango guno baguyisa omukulu gwe bayita Muhammad Nsereko yali mu lukwe luno, Hamis Kigundu yali mu lukwe luno, Barambaruga Hale yali mu lukwe luno, ne Pastor Mondo yali mu lukwe luno, mwe mulina omuwala gwe bayita Lukia. Mwenna ababadde mu Hotel Africana nga mukolamu oba Uganda bukoloni kola amanyi Hotel Africana. Omuwala eyajjanga Kirina oluvannyuma n'afuuka Health Club Manager ono gwe bayitamu okuteeka obutwa mu ngoye z'omugenzi Ibrahim Muwanga mu gym oba mu sauna kubanga ono yali akwata engoye z'omukulu. Abaami bano okuli Barambaruga Hale, Sereko Muhammadi, Hamu Kigundu, Wepo ne Barambaruga Hale ne Pastor Mondo bali mu lukwe luno okuba nti bawo omuwala ono obutwa okumusikiriza okukola ebintu bino. Era omuwala ono munnange oba kye yali akola yali takimanyi, ndowooza yali takimanyi ne bamuwa obutwa n'abuteeka mu ngoye za Ibrahim Muwanga Kibirige. Omuwala ono yono yennyini abamanyi bamumanyi simanyi kubanga yalinga manager naye nga yajjanga Kirina. Omuwala oyo yoyo. Manya ge Lukia. Kifaananyi muyinza obutakitegeera kambawo ekirala. Simanyi kati waali oba naye baamukuba omuggo n'avaawo kuba gavumenti mugimanyi bwekukozesa ng'ekojjawo. Abantu benjogerako mubamanyi bulungi nnyo. Pastor Mondo mumanyi ono saazi nali mukweka byambu ali Bulaaya simanyi asaamu Museveni amusonyiwe wuuyo yeeyita omulokole ate ng'ono yaliko era girlfriend wa Pastor Kayanja. Mondo bw'oba oyagala ensi ekwononekere mpulira ka audio kongo sasime bakusonyiwe Museveni akuyambe. Mondo gwe ne history ne Pastor Kayanja nawe njirina ne bifaananyi mbirina. Gwomu ku bafera bali mu Kampala befula ba pastor era ng'oyogera ku mitimbagano egy'enjawulo nga muli mu kuskiminga abaana. Mondo ono nono mvubuka mu Miss Kigundu nono Kabige Nsereko ono mukutabuto obutata yamukwatira nsawo. Oyo bw'omulaba dduka bw'omusanga wonna mu business dduka. Mujjukire ono alina omukono mu kufa kw'omugenzi Radio Mose Sekibogo na Kintijje. Oyo mwami Barambaruga Hale state agent alina ebikolwa ebyokutta abantu ku record nga yeebuzaabuza ng'afuka anaaba. Munnange Baram yakola ebintu by'amaanyi nnyo okulaba nti ayingira mu famire ya Ibrahim Kibirige Muwanga era baafuba okulaba nga bamufuna. Naye Baram yasooka kukwana muwala wa Ibrahim Kibirige Muwanga mbagambye gwe bayita Masitula n'asobola okufuna access eyingira mu hotel n'okufuna access mu bifo ebisinga obungi gwe baakolagana okulaba nti bakola mission eno era netuukirira bulungi. Ibrahim Kibirige Muwanga tebalyambu yafa kansa. Bamuwa obutwa obwateekebwa mu ngoye ze bwe yali ng'agenzeeko okukola omubiri mu gyimu ye kennyini gye yeezimbira ku Hotel Africana we waava embeteza era bwe bulwadde bwamutwala tebabaya nti yali kansa yali stroke. Obutwa bungi bwe butuyita NAF agent bwe bawa abantu
era wavirako omukulu Ibrahim Kibirige Muwanga okufa ne muloza ndi kansa. Omwana ono Lukia Baramu, Pastor Mondo, Muhammad Nsereko, be bantu abali mu lukwe olwawo omuwala ono obutwa olwatu lwatekebwa bulungi okuteeka obutwa mu ngweza Bulamu Kibirige Muwanga ali mukola mukajjuzaamu oba mukwejjamu entuuyo oba mukwejjamu ekko mu hoteli gye yezimbira mu health center nga bakozesa omuwala Lukia. Omwala Lukia n'akwata obutwa n'abuyibwa mu ngweza Bulamu Kibirige Muwanga. Jukira omusajja mukulu ono bavudde mu gym bavudde mu steam bath bw'aveeri yesimulawo katono ng'ayambala saati obutwa bwatandikira awo mukulu n'atandika okulwala n'azingama okutuusa lwe yakkirira ekaganga naye nga mumwalabanga kansa naye nga kyali butwa obwava mu ngwezi bamuteramu. Era omulimu guno olwaggwa muwulirize bulungi nnyo mugenda kutya. Omulimu guno olwaggwa abantu bano basasulwa akawumbi kamu ak'ensimbi nga Janet Kebabazi kennyini yakwata ensimbi zino ne bazigabana abantu abonange basomeredde akawumbi kamu ke basasulwa okukola omulimu gw'okujjawo omugenzi Bulamu Kibirige Muwanga. Nkiddamu akawumbi kamu Janet ke yasasula abantu bano abampembe okujjawo omugenzi BMK Ibrahimu Kibirige Muwanga akawumbi kamu ak'ensimbi eza Uganda ng'omulimu guwedde. Ngenze maaso. Kino kyatandika ddi era lwaki bakikola. Meeting ezatuula zebayita eza Tusi Dynasty bakimanya nti omusajja n'omukazi omuganda ne bw'omunyikiriza otya asigala mu byenfuna okujjawo abaganda abantu tusooke tuggyeko amapeesa agabadde gasobola okuwanira Uganda n'Obuganda nga bajja oli mulimu muno mwe mwalina okuteekawo abamawulire otandika okukola amawulire amafu abasajja abaganda mu regimu gye basinga okuteekawo abasajja abaganda mwe mu regimu ya Karekezi Kayihura ono yatta abasajja abaganda ne Mungu n'apata abaali muno omwo mwagenda n'omugenzi Kasiwukira era nga Kayihura yakimanyako bulungi nnyo yali mukono guno naye nga yakikola ka order z'omukulu Salimu Salewepo ne Janet Kebabazi okujja amapeesa ago. Essaawa zino waliwo omuvubuka gwe ngenda okulabula ngenda gisimufungize mukulu eyeyita intellectual oba investigative journalist Sava njagala wesonyiwe family y'omugenzi Kasiwukira Jeno Salimu Sale Karekezi Kayihura Janet Kebabazi bakuwadde ssente ne security okubanga otambulira ku mukyala Kasiwukira ng'ogenda okola video ezyonoona erinnya ly'omukyalo n'okuŋŋaanya obujulizi obw'ekisiru okulanga omukyalo n'addayo. Otambula n'omuvubuka gwe ssaagala kuwadde olunaku lumu era njagala mulabula nga namwe gisimufungize. Muvubuka gwe Katumba Gerard nkumanyi from A to Z nkusaba va mu nsonga z'omukyala Kasiwukira va mu nsonga za Kasiwukira. Nganenda bugisimufungi if it is possible ne Tanzania joli vayo le kasava mwenda mwambala butelevu yenga ye njara tegeeza abaganda mwenna enda muwogo zizalamu abalungi n'ababi omuvubuka oyo yavaayo n'ayogera ebigambo bino njala mbiwulira bulungi nnyo state ekozesa abantu okukola kye tuyita blackmail propaganda n'okonna amanya g'abantu bamaze obbatta nabagamba Museveni akujolonga ng'oli mulamu n'akutta n'omulambo n'agusiiga ekko n'agusiiga empitambi n'otuuka mu maaso ga Katonda ng'olingange eyasiriridde mu ntamu nga tonatuuka mu maaso ga Katonda. Wetwogerera essaawa zino omugenzi Jacob Oulanya yafadda musajja n'omwoyo gwatuuka naye gwina okulaga naye omusajja ali mu kutulugunya omubiri gw'omugenzi nakati kyali mu kukola nti basomesa bakiyita delaying tactics okukakkanya bbugumu ly'abantu b'omu northern bagenda tuuka ku mulimu nga twakyandadde okibuuza mulina kuziika buziisi omusajja banga yafanga omwezi gw'okusatu gutandika bamututte muziika nga 8 kiki ennyo ekitaliiwo okutta ensimbi empya n'enkaddo abasajja baleme kwogera omusajja akutta n'omulambo n'agutta n'omuzimu n'aguttiramu. Kati muganda wange Sava wavayo n'oyogera ebigambo bino kunze nga bankutte
ndyoke mbalaga nti gwe mukulu wayogera ebigambo bino mubiwulire bulungi eno video yagyogerera ono era nagagenda kuva ku media tugenda kubanga tubyongera kubanga kasanti nabo benyewe bwamala okusinkana bagenda kufulumya ebifaananyi ebimugenda kuwambira bako kabe kasinge n'okwongera otegera ebisingawo ku ebyo Lumbuye kyenyongedde okutegeera nti kuba bulijjo njagala kumanya entambula yali etya otuuka omutuusa wano kitegeerekeseddwa nti bwe basimbula ku Turkish Airline mwe gye mwali musuubira era nga babagambye nti ayingira wano okera olyambira lyayogera byali bituufu yali tayimba Lumbuye yabodinga ennyonyi eyo then ne bamuleeta ne bayingira bwe yalandingako e Rwanda ne bamuggyako wano ne bayingira nga bayingiridde wansi ne batuuka abadde mu mikono gyabo ab'ebyokwerinda era bamaze omukunya kajjojijjoji w'ebibuuzo n'abagamba bimutamye era bibadde bimutamye byali byamutama dda kyemmanyi nti ebimu ku ebyo bagenda kuba babifulumya okwagala okonfaminga naye ng'obudde buno wetwogerera ali mu mikono gya Jerusalem Sale bali mu kutula ddiini katusabe nga era bwe nabagamba juusi wano nti Lumbuye ogenda kulaba supplies nnyingi ezigenda okuvaamu era bwe batamugulako misango bandibakolerayo tamala emirundi omulala siria kuba naye mumujjukira yali musajja wa mutawaana nnyo mu kuba gavumenti naye olunaku lwe yamitinga President Museveni byonna tebyaddayo bandibakolerayo Andrew Mwendo omulala era nga gye tugenda okweyongera okukoma ensonga zino tujja balaga why we are called TMC gano mazima nani yasomye eddiirwa eno okutuuka okusena Lumbuye kati mwe bannaffe abali eyo mu kusonda ssente n'abali mu kunyiiga n'okuyomba ndowooza kati essaawa twawula abalinzi ku basajja okutuma emirimu gy'abasajja abakulu n'ogituma abaana abato tekitera kuba kirungi omwami oyo state agent yeyita mwana wa Mumbejja musajja yeyita Muganda era asobola okubeera Omuganda naye jjukira nabagamba nti teri musajja mu Lunyarwanda alwanyisa Munyarwanda munne teri Munyankole alwanyisa Munyankole munne naye ffe nkwezenge ezaagala ensimbi bataagala kukola abatewumuzaako ng'engala byenkalu abataakuzibwa be bali mu bifonga bino abalowooza nti bamanya okusoma mukulu saava amawulire wakola ku TV eziwerako ne zikugoba lwa busiru wakola ku mpapula za mawulire ezisinga kampuni zikugoba lwa bufere essaawa zino Jerusalem Sale akukozesa kubanga baagala kutwala bya bugagga bya mugenzi kasiwukira otambudde onoonyezza mugenzi ne Tanzania bakusindise mbasa omukola propaganda omukyamu eno information wagikola ku nze nga bamaze okunkwata n'ogamba tolidda ku media singamba siri Uganda wava ku media mukulu wavayo ne bakusasula olumbe ekibiina kya National Unity Platform nti abakulembeze baakyo bonna babawa ensimbi n'aba MPs era obujulizi obuyina obujulizi tewabuleeta n'ogamba nti omumyuka wa president wa National Unity Platform omukyala Zena Zedriga bamuwa obuwumbi bw'ensimbi era mukozi wa state era obujulizi obuyina tewabuleeta tukimanyi Museveni akozesa empumumpu z'akayinja nga mmwe okujja okulya mu baganda bannammweko ne mutuvumisa olw'okuba nti mwagala ensimbi ez'okkakeeka wanjogerera amafuukule nze n'enkuleka naye va ku famire ya Kasiwukira yafa bw'oba olina oba kintu ky'obanja mukyala Nabikolo oba famire ya Kasiwukira nkusaba ogenda okisaba omukyala oyo ng'obudde bukyali akikuwa naye nkulabula ebintu by'olimu tomanyi bunene bwabyo Kasiwukire baamutta Kayihura yaliwo mu meters nga 5 Ubatira Kasiwukira waliwo street cameras zakwata footage mu special oba private investigation zibateekako abasajja ba FBI okukwata information eyo balina information ekyotamanyi olwaliro li Tanzania okola propaganda ku mukyala Kasiwukira tokimanyi nti FBI nawe kutambulirako information egenda kuba bagenda kukwata mukulu gwe bakusibenga nabo gise mufungiza baagala kutwala property za musajja Muganda nga batuteza kibiriga eza Kasiwukira bawandikira omukyala Muganda twagala property ABCD baagala arcade mu Kampala bazitwala gwe mpumumpu y'akayinja bakuwadde sebi kuba oli momboze empumumpu y'akayinja eyakone yasirira bakutambuza okole video
you don't have any credibility nkubuulira. Va mu bintu by'ebintu kubanga bagenda kukwata kubanga ate katolake enough. Oba tolina mukisa. Omwami gwatadde mu bivoozibozi byo mukoddomu omugenzi Kasiwukira. Esana bagenda kusindikira summons era ogenda kukwatibwa. Nkubuulira. Emisango gyakuguddwako dda ku video z'okola. You are paid by the Jerusalem Sare, Janet Museveni and the state because they want to take all the properties belong to the late Kasiwukira. It's Salimu Sare and Kare Karekezi Kayura who assassinated Kasiwukira. And the public knows. As it happens to the one called Kajubi who is in Rizira right now. He's in Rizira due to his properties. He was staged and he was blackmailed by KIGULA. He's also a Uganda man. You don't know just because you're working with the empty head, given money to move around to blackmail people. Nkubulya gwe kavubo kagwe. Kati Katumba Gerald nga sina kutandikako nenda bugisimu ve Tanzania ovuka ya kututte. Ogenda okola byo olina okukola otherwise gwenja kwambula nobuli mambo teke bwe went. Nkiddamu Katumba Gerald va mu bintu byotajja kusobola. Bwe batolina tubasima toyi Kampala dewa mulime va mu bintu byotajja kusobola. Family y'omugenzi Kasiwukira. Tojimanyi, tebakumanyi, oli government agent, nga ne during Besigye. Wali obega Besigye mawulire, nga n'abaana bakikankane, gwomu ku group y'abakikankane, ng'okolanga investigative, era gwali okola obuvuyo. Eno information gye wankolako nakuleka, wagamba ogenda kuva ku media wavaako. Oyogedde ebigambo bingi ku Kyagulanyi Robert Sentamu, ensi n'ekuleka n'ekutunuulira. Ebintu byomukola Museveni agenda kuvako very soon ogenda kudda oyagala genda mu buwanganguse. Museveni agenda ogenda mu buwanganguse. Omukyala bamutira bbawa ali mu kunyiga biwundu. Mwana mulenzi okinda bakuwadde ssente oli Tanzania ogenze mbasa Abaganda obakolako interview wagenda Banyarwanda ero bagasimanyi mukyala Kasiwukira yattamu kwano kwa Kasiwukira mwembusa okoze buli kintu. Muganda wange samani zijja waliwo omuntu gwa kutomo kya mu family ya Kasiwukira atayagala kumanya bagenda kusitula bagenda kusika. Katumba Gerald get off the hook before it's too late. Gwe nkusaside nkugambidde ovaako ng'obudde bukikubanga gwe nkumanyi nnyo nga sina kwambula. Bwe mba temulina ssente mugende mulime ettaka lye bajjajja mukyeriri. Savadini wagoba ku TV za Uganda zonna kulyanguzi na bufere na kubegera state. Buli video jokola ojja jinnyonnyola nga bw'annyonnyola zino ezange nkubuulira. Muve ku basajja Abaganda, muve ku bakazi Abaganda. Njala kubuuza wali owulidde Abanyarwanda beka nga balumiriza Abanyarwanda bandabo mu Uganda. Naye nga batwala ensi y'abajjajja mmwe. Nkubuuza wali owulidde Omunyarwanda ki nga alumiriza Munyarwanda munne? Mu Buganda tuga nti omubbi tayogerera ku kizigo. Kyovula nti Omunyarwanda they don't go against each other kuba bali mu kunyaga Uganda. Negwe mulete muntu yamwe eyakayinjo lya buli Muganda gwotekako bribe gwotekako blackmail kubanga kiki Buganda lwazi bana Abanyarwanda banajale bakola buli fujjo bagenda kuvaawo twali tulaba banene mirembe ngalo kola kyoyina okukola na yesava Muganda wange yakwawula esiridde eyakwawula esiridde omukyala ali mbulubi obwabbaawe bamusibe ruzira mu bintu by'ekisiru. Bakuba ku TV zonna bufere bwambega nzino jano nokolako propaganda enkuleka kubanga oli Muganda naye kikwatagana ku makabogeme omusajja yafali mu ntaana nga yaleka ebyobugagga biyambe family biyambe n'eggwanga ng'ekyokulabirako abasajja bakubye omusajja muga twagala ekizimbe ABC ne ku ntebero gyebagalako ebizimbe gwe tonade basima toyi mu Kampala gw'owuma busimanyi ogenda okola investigation owawa. Bwabanga kooti yate omukyalo ono nga tekiwali bujulizi bulumanti yatte omusajja ofunira mu ludda muvubuka okujjako kwewusso butaba na magezi. Lwaki mumalimu mu biseera olw'obusente eno ensi tekungula tugisalako bukyazaako wayagiviira tuli mukka teri Munyarwanda aluba Munyarwanda munne okujjako Muganda okuluba Muganda munne. Olumba Kyagulanyi Sentamu n'omukuba n'omusawali n'okuba mbapayo n'okuba n'obasawali kubanga okolera ebitole by'emmere naye nga babba batwala nsi gw'ofuna $5,000,000 bano batwala nsi ofuna $5,000,000 okuba Muganda munno omukazi alina ennaku y'abaana be n'eyabbaawe n'ey'abooluganda bakola emikwano okuba omukazi omufiirako nga ate byomufiirako byonna bibi bikyamu bw'abanga yali lyattabba waki baamuta
Lwaki bamuta? Kajubi ali luzira lwa bya bugagga bye. Bamusetinga musimanyi yali simanyi yasadde okumwana no omusawo muganda gwe bamusetinga iso agent information engineer one. Kayihura njagala ovento wa setting Kajubi. Kubanga wali mwalina deal ne Kajubi nga Kajubi asula supermarket musajja mugagga nnyo. No yagala mukole deal ne mukola deal omusajja nabanga alina properties ezimu ne mwagala mutwaleke ebintu byonna byonna ne musetting omusawo muganda iso agent. Ebo yogerere wali. Ekyo lozo tukimanyi kale Kayihura kale kiyezi Kayihura. Kwa kanyine kale kiyezi Kayihura. Ono father deodorant. Ono father brother deodorant was market master. Video nebifaananyi babibwa omusajja gwe bayita Robert Kabushenga ku New Vision nomugano bifulumya. Kati esaza mu public simanyi waliwo Photoshop buli mu Photoshop yenyini ali ku program gwe bateka nga ate njala babuli ya kinjala mustegere mwana bana Uganda baliko temudda mu kuuliza ba blogger ba NRM ekisooka babanga bagala nyo bale baba wadde emirimu government tibalina mirimu ekyokubiri awakanya information ejina fulumya eri yava okujja Kampala ko mona akavera naye bali bamuvuga reverse emotoka ye bagiteka nga mu reverse yadde Kampala nga talina kyasobola kukola ngane Hamis Kigundi oba Hamis oba ya mwasere kumujjanja bali reverse maji gundi kulache ya reverse yo jino gundi emotoka za gundi za zetuyite za zit manyo manyo ekintu ekisinga okuba obuzibu ye reverse eyo ya reverse kati bamujje student nga reverse bamazo jiwa Windows kati naye tategera bulungi vula kya defending atakimanyi so ekisooka sina mu Uganda nabagambira ddala musajja simu na Uganda musajja mu TZ so temusobola kuka musajja tasobola okutambula ngo Muganda kati mutumala budde n'abantu abo kubanga baliwo okukola diversion so njala tu concentrate ku kintu kimu tunde tutye gwanga lyaffe na kukunga buli muntu woyino kukunga era moto yo kukunga mujogere maso njalo ko bazabande Uganda mwenda bali mukutambuza ekigambo kyo kukunga kubanga ekintu kiyidde mwabakyali ensimbi mugabo utikidde saimu ya mwegenda kujjanga na muino okubanga muino okubaka ombeera Avuma Robert Kyagulanyi senta mukolo ogwo naye ng'obudde bugenda bagendako teri mbeera ya lubeerera okujjako kuba nti nammwe mwefudde mu mbeera gye mulimu nga mwagala ogibeeramu ensonga esembayo yino njagala mugiwulirize ekiri atabaala nga bwe mbagamba kyekiri nasigadde waka gwe omuntu yenna alowooza nti ebintu ebikolebwa by'okutulugunya abantu tebikwatako bijja kukwatako navudde n'enfulumya video nga batulugunya mwana mulenzi immediate effect ne bamuta ne bamusuula ku ddwaliro tetumanyi gyali essaazi naye nga yasoma tuse bameka abali mu bintu by'okutulugizibwa ng'abatulugunya Abanyarwanda bajja kukwata omwana bamukole ekintu kyekimu bajja kukwata omuntu bamukole ekintu kyekimu lwojja okutegeera nti ensi okutulugunya gyekuli wetwogerera essaawa zino abakalamojja bali mu kufa ng'ebiyenje banayi musabira abakalamojja and I'm calling upon all the international community, most especially the media, that is BBC, CNN, Al Jazeera, ABC, and other international medias. Please, we have a problem in Uganda as we speak right now. Our brothers and sisters of the Karamoja region, they have been massacred by the first son, Muhoozi Kainerugaba. They have been killed in numbers, but no one has ever came out publicly to stand with the people of Karamoja. Apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda, and some opposition figures, most especially NUP leaders, but NRM, members of parliament, and the other opposition figures, they are silent about the massacre which is taking place in Karamoja region. The first son recently came out and stated that the Karamojong are going to face the hell on earth. It's exactly what is taking place as we speak right now. He came out and diverted the public that those people were attacked by the Turkanas from Kenya. It is a lie, and that is false information. Himself and his forces, that is SFC, they are the one committing atrocities in Karamoja region because of the minerals. Please, we've tried our best, including the international journalists who have been investigating that incidents.
but some of them that have been assassinated through stage accidents. Previously, one Sumi, she was killed, and another lady from the Swedish embassy also, she was assassinated through a stage accident. Last but not least, another lady, she was also assassinated through a staged accident. She was investigating about the ongoing massacre in Karamoja. So I call upon the international medias, please to come out with your effort or support to find out the catastrophes which are taking place in Karamoja, because our brothers and sisters in Karamoja are killed in numbers because they have failed to agree with the system, because they want to stay where they are and to stay on their land, but the state, they want to take over the land because the land is rich in minerals and other natural resources. So I beg and I call upon the international media, TV stations, newspapers, please to investigate deeply about the massacre and assassinating of Kalamajong in the northern part of Uganda, because the catastrophes are taking place. But no international media, no local media, and even the government is keeping quiet about these incidents. Our brothers and sisters have been killed and are still being killed by the state, but nobody is coming out to condemn the acts of the state, more especially the first son or the first son, Muhoozi Kainerugaba, who's now staging himself to becoming the president of Uganda over our dead bodies. Because as we speak right now, all Ugandans, we are Muslim. When it comes to politics, we are against Muhoozi Kainerugaba because the Muslims, they don't consume pork. So in politics as we speak, we are united against Muhoozi Kainerugaba. First and foremost, you are not a Ugandan. Secondly, you are not fit. Thirdly, you are an assassin. Fourthly, you are not fit anywhere and you are not near, because this is not a monarchy. So, all MPs from northern Uganda, we know that you have been blinded by the state to keep quiet about Olanya's death. The same applies to their silence against the catastrophes which are taking place in Karamoja. But let me tell you one thing. Right now you are taking that money because Museveni is bribing you, but the next catastrophe is going to come near to your door. Who is going to come out to talk about that? I'm telling you, people from northern Uganda, please come out, most especially MPs and politicians in Uganda, please wake up, comment and talk about the genocide which is taking place in Karamoja region. Media stations in Kenya, please try to investigate, because in Uganda we don't have media. All medias, we are compromised by the state. Nobody is going to come out to bring that information about the Karamoja region. But our brothers and sisters are killed in numbers. No one is talking about this. For God and my country, I'm stopping here. May God bless Ugandans. Stay safe. And keep your eyes open. And whoever is there, please raise your voice. Keeping quiet is not going to solve problems. But the moment we demonstrate, the moment we talk about these catastrophes, at least we gain some kind of relief. But if we keep quiet, that means we are betraying our country and we are handing over our country to run this. Right now they're in Congo, destabilizing Congo. The same gentleman came out and staged forced other leaders of East Africa to bring Congo on board that Congo has joined East African community. Which East African community when you are killing Congolese in Congo right now? Which East African community is that? And I'm condemning all the East African leaders for not doing enough to save Congolese. Congolese are dying in numbers because of minerals. That's why we Africans, we are still behind. Reason being, we have all natural resources which can develop our countries, and each and every single partner of that nation gain in those mineral resources. But we are conspiring with the foreigners who are using black market
to explore our countries, and we remain with nothing. That's why all Africans, they are moving worldwide as refugees. Why? We have each and everything. Ugandans, we are so rich naturally. We can use our natural mineral resources to develop our countries, but because we are led by foreigners, warmongers, war criminals, that's why we are not going to develop. We are going to keep getting out of our country, and we leave the country in the hands of foreigners or refugees. So please, I call upon all Ugandans, the East African community leaders, please condemn the acts of assassination or the genocide which is taking place in Congo and in Kalamajong region, that is another part of Uganda. May God bless Ugandans. Stay safe. Mwiraba. Video Awedde. Video Awedde. Mukama bankumira takumira mirembe. God bless. Maximum respect.